Kintu ky'omusolo kintu kikulu kubanga olwaleero n'ekimu ku bireese opposition mu Uganda okugaziwa okuyingira ebyalo gyetaabeeranga kwe kubeera nti cash economy etuuse ku bannaffe mu bitundu ebyo kati buli wooyongeza omusolo n'omuntu w'omukyalo edda yalimanga omuwogo n'atakufaako leero gumukola ki gumunyigiriza Sudan ebimu ku byatwala Bashir kagati kweyongera bbeeyi nga biva ku musolo so bannaffe Kenya bo balina argument abavubuka abakibaddemu bagamba temutwongeza musolo cut the unnecessary spending of the government it can help very much okukavalinga bino ebizibu bye mugamba nti mukola ki mwagala weewaawo toyinza kibuusa maaso kwatwalabyeko amabaluwa gayitingana deputy president n'akulira NIS yaabwe ebeeranga ba CID w'ebityo ogundi ya iso yaabwe nga bayisanganya oli agamba mmwe bakibaddemu gwate olemesa bikiwe ebityo so toyinza kibuusa maaso nti political actors nabo tebaagala kola ki kugira kukiyingiramu kutwala advantage naye ngawo omukulu wayogedde ku democracy okukula manyi bwe twali tuyingira ebyobufuzi baatugambanga nti the tree of democracy is watered by blood era ogenda n'otunuulira ensi zonna ezikuze ne zituuka we zituuse nti kati amateeka tegakyalinga kiyumba kya Nabbubi nti ebibuka eby'amaanyi biyitamu obutono ne bibaka ng'omuti ogwo okukula okutuuka bwe gutuuse omusaayi gwakola ki gwayiika obuzibu bwe tufunye ng'eggwanga Uganda nti ogw'omusaayi guzze guyiika emyaka mingi okuva mu ntalo z'Abakabaka okutuuka mu z'ebyeddiini okutuuka mu z'amatwale naffe ebyobufuzi okuyingira era ebimu nze ku by'endowooza ebiyambye Museveni otufuga ebbanga eppanvu nti abantu abamu n'okujjanya eri eŋŋombo nti twebaka ku tulo kyava ku ekyo yasanga ensi eyali mu myaka 2 n'abaliwo nga tetunnafuna independence nga balabye entalo nnyingi kati ke kabanga kano naye ate omukisa omubi gwe tufunye nti akakozesezza bubi abbye obulyake buyitirivu constitution aginafuyizza kati tukkirize tugaane ne wekinaatwala emyaka emirala 2 omuti guno mu Uganda gujja kuddamu gufukirirwe Bannakenya bagamba ebire Kenya bwetwa ku mitimbagano bagamba nti Ruto byakola amagezi agajja wano ekyo kyogerako ki nti president wa Uganda bwe bitambula ku mitimbagano nti amagezi agava wano president Museveni yakola ki yagamu ate tulaba nti Ruto nga tebannagenda mu kalu ono yaliwo nnyo era bwe kaggwa era yaliwo kati bw'olaba otunulira emirundi Museveni gyasinkanye Odinga yinza okubisamu egyasinkanye Ruto kisinziira ku nsonga ki naye n'oli we twali tugenda mu kalulu kali ono kyagula akabesigye akasembayo ku Besigye Odinga yali wano naye nga tulowooza nti yali alina kubeera naffe kuba ffe twali balonda Kibaki UID yagenda e Kenya okitegedde kuba yali DP naye Kenya abaana ba UID bakola ki bagenda naye njagadde nga sinaba kwanukula kisonga eyo ndeete omwami eno kyaleese ekya Sudani omugaati nti omugaati gw'e Sudani bamala omuntu okwetuusako obulago bw'omugaati nga bagwongeza kati wabeerawo katalayiza nti ono yeetuusa atya kati Kyagulanyi weeri abaako eddoboozi lyayisa naga tekisoboka naye omwana w'omugaati teyava waka nga amanyi nti kintu kyagenda okukola kiyinza okusuula gavumenti kati kyobalaba kyenkugamba eky'omulubigi bwe kikolera nti so Kyagulanyi wamala okugoba abantu mu lubigi wateekwa okubeerawo eddoboozi wawuliddeko eddoboozi lya Kyagulanyi revolution leader yeke nyini naye wamuguliddeko nga yogera kimu kati weeks yes okitegete weeks yes naye olunaku lwe bamenya abantu naawo bamenya ku makya 9 bamulaba ali South Africa
Programu ya programu yaliwo nga teyaliwo ngambe yogende South Africa bakanya baba kimanyi tubabeera mu ggwanga okukanya kyokaba kyabwe china programu kwata abalabi baffe programu ebeera na lukungo ya parapase oba programu ebeera na lukungo ya tebeera na kyagulanyi tubadde tusaba lukungo ya yamwa okay katukirize yangu wai oliwa katukirize yangu olinye katukirize yangu baba protecting ku propaganda nenga kyamwagala Chebade nsaba katukirize yangu tewali wano kati kino kantimalize bwenti ngokedagana ku kya Kenya tewali wano omuntu agenda kugenda ku street nga talinaako omuntu amudumidde gwakiririzamu omuntu abantu gwe bawakaluba mumanyi ekyagulanyi balinda oda ye naye yeewala tetumanyi wejjira kubanga bwe bazimbye singa yagambye nti banange nti temukkiriza dabayo abantu be bamenye kyembadde gamba abantu be bamenye poliisi gye yakanya tebannabakubazaawo tebannabakubazaawo nti tugambe nti kale babamenye enyumba noba ne bazizza nawo nga tayogedde kyoyagala kuwulira abantu omukulembeze ekintu ekyo ekigobe ekyalo olaba enkuba uliriza nze nva Mbale kyogamba leader of opposition Emanafa. okundi temanya ebuduuda enkuba wekulugusa ettaka lijja eno waffe butalejja nekesi z'abafune tuzisanga eno ebirambo zijja eno waffe naye gavumenti Museveni abakulembeze baba batuuse dda okujja okulaba naye ng'abantu abakoseddwa nga balinga 20 twogera mu bantu abakuwa akalulu kakyogamba nti Kyagulanyi yali akeera nkyako olwo yatuuka nga secretariat temanyi badde nsaba weyalidde nobanga abakulembeze nobaba agenze mu summit wantu nobaga enjega yagudde ewa abantu bababenyedde amaka olinyira noga kati tukikono sola kubeeramu ngenze waka ekizibu kyagudde kati oyagala nti kuje si kizibu babataase propaganda ebintu ebyo nebikyusa ensi olaba omugaati gukyusa ensi omukulembezeewo kakati ate omuntu asula ebweru abeera mwangu mpuka yakakola ki owuwo omukulembezeewo kiki yayakakolawo fe abagoberera ku mitimbagano tetulabanga nako ng'akyogedde ye ali luddawa kubeera twagenda ogende Masaka twaleka abantu tebamenyebwa nkubuuziza kati mbadde nsabonziremu mugende Masaka mukyerubigi mpuuga ajjamu atya ati ye mukulembezeewo era gwe yambadde wano ate ye deputy president wa Buganda kale katugeze nti Jeno Bobby yakuta nga bwe twagambye bajjeno we bakuta kakati kimukwata lwa nsonga tushikiriza kimukwata kubanga agambye ndi NUP NUP na leadership kakati gwe yagala jenga bakimugobako tewali yali akimugobyeko anti buliriza bamugoba asigala katya anti buliriza constitution yamulemezaawo ekikulu nti constitution yabagamba ng'anyi n'agamba ati yabuza Kyagulanyi yamugoba anti buliriza wamugoba n'amugamba obuyinza obujjewa n'amulaga constitution nga Kyagulanyi mu constitution talina mukwano twanyi wano eyo sije tulaga kyetuli nti mu mbeera yonna ne yamubeezaawo ono obuyinza bwatayinza okugoba Kyagulanyi tetufuddeyo kyenjagala tumanye lindako bakulumpaji kyembadde ngamba ono kyetwagala tumanye ffe kyetuliko walaba olwaliro tukwekyokola Uganda ekulemberwa Museveni okyegera oba yaliko atya oba atya ono naye akiikiriza nze njogera nganze soogerera ono nze njogera nganze soogerera ono President wa Uganda olwaliro mu mateeka lubale w'omulamu tasamirira nyendako President wa Uganda olwaliro ekyegera oba aliko nga ceremony oba kyeboga President wa Uganda President Yoweri Kaguta Museveni okyegera siwe Kyagulanyi sakirize anti ndako olumwashikiriza olumuna sogera Kyagulanyi ngamba ya president ye nze sogera Kyagulanyi olumuna agamba nze president anti ulira nze sogera Kyagulanyi simwogerera asagala kunyiza abantu siri dobozi lye njogera nganze bajja kulumba kakati ebintu ebyo bikwatagana nga bayita president w'eggwanga okwa addressing ensonga bayita Museveni siwe kiri
kakati nempuuga oba yajja atya oba aliwo ngani oba yaliwo atya ye deputy president wa Buganda oshegera mu NUP kitegeeza nti oli Museveni wata maya gundi Bobi Wine watali Kyagulanyi watali ono aba yatuuseewo dda naye ekyewuunyisa nti leader of opposition ye yatambula n'agenda wa Erubiji nga vice president wa Buganda ate n'omukungu akyali mukungu mu Bwakabaka bwa Buganda mpozi owekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda oshegera abantu abagoba kutaka lya Buganda abalinako n'ebyapa abawa n'obusuulu kitegeeza ono yali agendayo mu biti bibiri okukiikirira Buganda okwogeranga Omuganda ate kya musajja Muganda ebiti bisatu yali alina okugenda okulwanirira abasajja ba Kabaka Abaganda abaliko Buganda yali alina okugendayo nga leader of opposition atwala Buganda deputy president owa Buganda ati kiri kintawanyamuko deputy president owa Buganda oshegera ekirala nga omusajja abadde aweereza Obwakabaka bwa Buganda okumala ebbanga kitegeeza alina okugenda alwanirira abantu basajja era wano yali badde akwatira n'agamba nti mulaba president wamwe teyazze ku lugundi kubalwanirira naye nze nsobodde okujja kitegeeza oli musinga okumanya ebintu byani musinga okubalwanirira lwaki teyajja genema kakati ono tomusonga mutuli kuside yo ono oyogedde nti president ye Museveni nefuna okutya ku pano yaffe the president of the republic of Uganda bagenda kutulumba anti bali tebakikiriza anti nze sogeredde ono sogeredde na Kyagulanyi era order ono tajijja ku Museveni ajijja ku Kyagulanyi era njogeredde okigambye otya okigamba mu revolution mukiyita mutya kiri kibala kirala kyoyogedde tugende ku nsonga yaffe kakati oli president wa kantu we ku KNUP vice president mu mateeka ngagwe wogambye nti Museveni kyonna kyali wa Uganda mu mateeka naye ekibiina kyo kyamugoba n'office tasobola kugiyingiramu kitegeeza nti ne wanaabayo alina kyayogedde bayagala okuwona tebagenda mukkiririza kati omugezi okola otya abasajja akulu baba n'endondo omugezi kakati ngenda tuliko kulwanira Abedi ekibiina kyamugobye ku kakiiko ati mpa kyakulabirako kujja kifaananyi naye tekyamugobye ku bwamemba bwa kibiina n'asigalako nga yakakulira akakiiko palamenti n'emusigazaako akati njagala kubuuza tekyamugobye ku bwamemba bwa NUP bakkiriza nti Abedi yakulira akakiiko naye mu mateeka Wabedi siwe tuli muri buji tuli kubyamu buji awo point tunagiretako eyo kati mpuuga ku Lubigi teyalina capacity mu bukulembeze obuliwo national leader fe tuli eno tukolera ku Lubigi kati tulina na bifo mu twagala mu Lubigi twagala mu Lubigi kiri kimu twagala Lubigi kukoleza mwagala juko sanga lutalo twagala kukoleza tetufudde Kenya ono agambye omugaati Sudan gwakoleza tetuganye anti muliza Kenya omusolo gwebatanawana kuwa gwakolezeza olutalo ebiriyo biraba naye ffe bagobye ebyalo bibiri abantu abasuluka mu bisatu wenda demu homeless nenga tulina abakulembeze mpuuga wataza talina pati jazanya mwekyo kati mpuuga kiye revolutionary leader kakati ono aleka yakulembedde abe Kenya aleka Odinga yabakulembedde bano bantu Odinga yasigadde mabega naye yabalaga Odinga yeyadumidde bano bona bakolera Odinga kyembuuza yeyadumidde yaganyirwa mucho yaganyirwa kyokka abantu bafiirira Odinga badde nsaba singa mpuuga abadde akyakolagana n'ono nga basa kimu abadde agana anti ogamba singa aganaga nti omukulu yantumye oteeka okubaako kati njagala kubuuza Odinga abali mu kulwanagana
akwatagana nabo banedda ebbaluwa ye yaze wayise na nnaku 2 ey'Odinga anti owulirako naye nga musanyufu Mpuuga talina masanyalaze era abaminisita ba Odinga bona Odinga abadde atambula ne Ruto ennaku zino nga balina ebyobufuzi bye bakola naye bano bamugambye baba gwe tojja Mpuuga abadde asobola okugenda enansana ku gundi grounds 2 zokka zonna zifere tufuddeyo bakumeko bakwe ekikulu esooka nga omukulembeze w'NUP obukulembeze mwe muniki bamugobako ali mu kulaganya NUP akyali ogambye twagende e Masaka naawe mu Lubigi tagala tujje ku mulamwa mu Lubigi tetuli mu kulwanira NUP tuli mu kulwanira bakazi bagobezi ba NUP lwaki kugamba nti kyali tuli mu kulwanira Bannayuganda abali mu Buganda abadde ono talina kabiriiti He's a national leader. nanyini kabiriiti yakakwazika nagamba kati ogenda wali ntakabiriiti kakugenda nako yakajjayo n'akawamba ku mpaka nga bw'ogambye ate kyo tasobola kukikola ate bw'ogambye constitution ya NUP ono bw'atuuka wali ku ground alina okwogera ebigambo bino obalaba wano webabeera wamu kuziika president abatumidde kakati Mpuuga takyasobola kubagamba nti president abatumidde talina masanyalaze talina kubagamba ero teeka tetwagala kutuusa muntu ero teeka nti alina okwogera kakati mundowooza yange obuddemu NUP eddoboozi lya muntu kati anti tukwadde ebiti 3 Mpuuga byalina okugendamu kati ekye NUP akiveemu ekye-NUP ng'ogamba esatakola ki agendere mu biti ebirala ng'omukulembeze w'eggwanga ng'omukulembeze w'eggwanga ng'omukulu ennyo ate we bagobya abantu ttaka kakati awalala walina okugenda agenda ng'omukulembeze kati eri mu parliament muntu mukulu webale nnyo commissioner naye ffe tetufuddeyo agenda atya okitegedde ekigendo konsani yange teri agenda atya ekimugana ogenda ka commissioner ekimugana ogenda ka commissioner eno parliament gyava waliyo emeza ng'eyaffe eno banoonya mikono gimugoba moral authority ebula tekinaba kukuta ati kuwulira ebimugana okugenda singa bano tebamulwanyisa ng'alina ekitiibwa kye nga kamisona owa Buganda tebamwakimwagaliza bamulwanyisa wali abakiikirirawo omubaka akiikirirawo omubaka akiikirira wali webamenye omubaka akiikirira webamenye tamwagala yasayininga bayagala okukiikirira omubaka wali we bamenya abantu yasayininga nti ono agobe kati oyinza ogenda wali nakunga abantu ne bakolako bulala tetuganye bamukoze ku Ssenyonyi anti Ssenyonyi be bali emabega w'okulaba nti ekintu kino kyabula mu ngalo era yagenda ayolo obubonero bana abatwalaganya Kyagulanyi ne bagenda omulanga nti wetwajja omuliro nga tewajja twalaba Ssenyonyi ate bo batunda Ssenyonyi Museveni ne mutunda Ssenyonyi muffe Ssenyonyi si waffe opposition ba revolution nabagambye tuve ku ebine byengata kuva Museveni alina batabanyiibe basatu Museveni nze mbyentegeddemu Mpuuga interests ze ng'omuntu self preservation ye emusingira abanaasi abagoba ku ttaka ate eryongambye ebintu bisatu ekyokusatu otundira n'ogamba k'abantu balabe babagambanga nti omuntu ono si mulungi kulabisa lugundo eno yakulabisa mbadde mwepaaka naye aliwa teyadduse naye woduka ofuna statement awo tuveewo tukutegedde bulungi teyafulumiza ti statement naye kigenderere ku social media ze naye ate Mpuuga ate fe tubeera ku social media ze anti social media amawulire CBS mwamugobe ewuliriza abantu abali mu Buganda ewulirizibwa abantu abali eno mpanvu oba oyagala okulaba akatundu akaddako osobola okukona waggulu awo ogenda kuba okalaba